Fakumeza ku Bukedde TV tukulamusako nnyo ne tukwebaza okugobera programu eno buli lwa Sunday nga gataliko nfuufu gawedde. Nze Richard Kaira Salongo. Fakumeza y'olwaleero ekwata ku bafumbo bombi bamuzibe naye ekyennaku bagamba nti waliwo omusumba yabajjako ensimbi zaabwe obukadde 2,700 ng'abasuubiza okubafunira abakugu babajjanjaba amaaso. Ne gye buli eno baleppuka ne Fayiro eno lwa nsimbi ezo. Katugoberere Fayiro eno. Fakumeza y'olwaleero etambulira ku musumba w'ekkanisa y'abalokole eyitibwa Deliverance Church esangibwa e Lwamata mu disitulikiti y'e Kiboga. Omusumba ono ayitibwa Moses Kisaache era yakazibwako abizaayo. Kigambibwa nti omusumba ono yajja ensimbi eziwera obukadde 2,700 ku bafumba ababiri, Benoni Kibete w'emyaka 45 ne Hope tulina Businje. Abafumbo bano bamaze emyaka 18 mu bufumbo wabula bombi bamuzibe era oluvannyuma lw'okubasuubiza okubajjanjaba amaaso nti baawaayo ensimbi zino wabula omusumba n'atatuukiriza bweyamo obwo. Kibete agamba nti amaaso ge gaaziba mu 1992 era yalina emyaka 16. Yasooka kulwala musujja ogw'olukusense era n'azirika. Agenda okudda engulu nga takyalaba. Amaaso gakwatibwa obulwadde bwa measles, ninfa obuli mu kuzuukira n'azuukira ntakyalaba. Na saawa eno tindaba. Oyira okuyandaba oyalowooza ngu ajja kundongoosa amaaso gakole ki galabe nange nimbeera n'essanyu ngu ajja kundongoosa. Kibete annyonnyola nti olw'ebyo ebyamutuukako ng'akyali muvubuka muto nti abakazi baamwesamba era kwe kumufunira omukyala eyalina obuzibu ku maaso. Kyokka naye oluvannyuma ate agagi gaazibira ddala. Kati emyaka 7 egiyise nga n'omukyala naye talaba. Benoni Kibete yannyonnyodde nti mu mwezi ogw'omusanvu omusumba abizaayo tiyagendako mu kitundu kyabwe okubuulirayo enjiri era nabo n'abasangayo ne mukyala we nga bombi era tebalaba. Awo yabasuubiriza okubafunira abasawo abakugu okuva e Germany okusobola okubawonya amaaso. Kyokka n'abagamba nti balina okufuna ensimbi obukadde 3 zibayambeko mu nteekateeka eyo. Kibete yannyonnyodde nti baategeeza omusumba ono nti baali tebasobola kuweza bukadde 3 kuba baali tebazirina. Olwo omusumba n'abagamba nti kale bakuŋŋaanye obukadde 2,700 tiyajja kubongererako 300 abakugu bajje basobole okubajjanjaba. Nafuna ekizibu ekyokusikinkana omusajja bamuyita Bizaayo Moses nangamba ngu ayine abazungu kuva Germany abarongoosa amaaso. Nangamba ngu okulongoosa amaaso abantu babiri bajja kutulongoosa miliyoni 3. Ningamba ti nja kumuwa miliyoni 2,500. Nangamba nteekeho 2 ajja kunyongerezako 300. Esente ezo bunazifuna ninzimutwalira. Obunatuukayo mu kyaki ye Lwamata nanteeka mu kyaki. Luvannyuma n'agenda nituba nangamba ti ndeete sente abajungu amaze kwogera nabo ku ssimu ngu agambye ngu bamaze kulinya enyonyi. So nangamba ngu sasula sente abazungu baje kutuuka wano sente omaze kukola ki okuzisasula. Sente ninzikwata ninzimuwa n'azibala bulungi n'asiima. Omukumala kusiima sente ezo buyamala kuzitereka najja nasingoolera fuufu erye ku lutaali n'alinsibira mu kaveera n'alimpa ngende nabo mu maaso ennaku 12 nja kuba maze kuwona. Nange nimubuuza nja kuba mponye niko kulongoosa oba. Nangamba ngu abazungu bajja kujja ennaku 12 ezo nibwo bajja kundongoosa. Luvannyuma nkole ki ndabe nze n'omukyala wange tulina Businje Hope. Luvannyuma nitugenda obunamala kufuna efuufu egyo omukaveera ningamba ti tinja kuva wano tampadde sente zange obwo abazungu bajja kuba bazze nja kujja na sente ezo. Nangamba ti wape sente zituuse kwa Katonda kinja kuzikuddiriza. Nange ningamba oboyoge obongamba ngu zituuse kwa Katonda ndabyo ezo onfeze sinja kuyikiriza kuva otakoze ki otampadde sente zange. Naragira omuvubuka nagenda nanoonya boda najja nankima nantwala ku stage. Nange bunatuka ku stage
niko kukwata kaveera nyono mukyala wange nitukatwara ku polisi efufejo nitukitwara osi we mata luvanyuma nibamuyita nibakola statement yange neiye luvanyuma hosi natandika kuntamu ebyasakasi natandika kumbuzabuza ningenda ku police station Kiboga hosi ID nakubira hosi ID namugamba handike Fayiro mangu agirete so sawe eno eri ku police station Kiboga njagala banyambe aba human rights abana officer na chewa ba lawyers banyambe omusajja oyanziriza akasente kange ndi musajja muzibe n'omukazi wange muzibe titulaba sente zetuziwebwa Katonda webutuba tutambudde mu machachi niba tuyamba kufuna akasente ako mbadde nsaba abantu bwena ba Katonda abantu abebembezi ba government mu bitongole byonna mu nyambe ko musajja oyo bali ku onjogera bagamba ngwali mugaga ntinja kumusobora nsaba Katonda ambero mubezi ari kunziriza esente zange mu mulingo omulungi ogwenjawulo omukisa kya Katonda no mu government. Kibete yannyonnyodde ni mu kiseera ekyo baasangibwa balinawo ensimbi obukadde 2.84 ezo baali bazisonza okuva mu bazira kisamakanisa ag'enjawulo nga baali baagala kugula mu kibanja balimeko emmere ey'okuliisa abaana baabwe abana be balina. Mu kiseera ekira nti baalina n'ekirowoozo ekirala eky'okugula pikipiki esobola okubatambuza mu bitundu eby'enjawulo nga batuukirira amasinzizo okusobola okusaka obuyambi. Tiwabula Omusumba bwe yajja ne bataagala kusubwa mu kisoogo ng'abamatizza nti oluvannyuma lw'okuwaayo ensimbi ezo bagenda kujjanjabwa amaaso gatereere. Benon Kibete agamba nti kyabakubye wala Omusumba eyabasuubiza okuleeta abakugu okuva e Germany okubayamba ate bwe yabawadde enfuufu nga baga nti bagira bakozeseeyo nga bwe balinda abasawo abakugu okujja. Kino kye kyabawaliza okugenda ku poliisi y'e Lwamata okwekubira enduulu nga baagala waakiri ssente zaabwe zibaddizibwe. Nyino okushasha kwingi munonga abo kushanga nyo naho ababiro mushango omu polisi ya Lwamata konka kaza kushanga nashanga polisi ya Lwamata ekwisira buzabuza omushango guno bari kumani bambuza ebintu ebirandemesa okuyika haki iki government ishimire kubera kora gwenyo nani nshaba government ekirize kugira ki okunkwatira umuntu obu imuteko umuntu wari mu kote giriki isharimu kugurabe ni gunsinga nkimanyo ngu kakora rose kugurabe gutansigire mukama yaki yahuro binako garya amazima ganje gayoreka bashashura sente zanje nyoni cyo ndashaba government ibari cyo yankorera. Ekindi cya kandi nayika mu office ya hosi ya IDC ishahegira izoba rwa kashatu bangira ngo ndete ekitabo cya exercise cya liste y'inabire n'indurgo mu church ndashabiramo obuyambi ekyo ndurede okukiherezayo basho bangira ngo ndete omuntu owabena atasa sente zo omuri kitabo ekyo nawe ndurede okumureta kandi banje ngo ndete nogwe owahandikire list okugiteka baro ya chairman LC1 wazitira recho kiparo urupapuro nawe ndurede umufuna kamureta tigama ngo ndamweyazika uyirunda ndamumanye ndabamanya uyiru transport yo kubatambuza niyo ntine kandi kureba abo bari kunde barenda ngo mpaka marete kandi ubusente zawe zirabareta kurugaka kumira kwikahindi muri Kibuga ryo mitwari kubatwara no kubagarura abod hata government nishaba ngo ibase kunyamba engire imbabazi umubwire butari bwahari ibase kutuma ikirizo mushango buze mu koti bwangu ndebe ngo at least gwayika mu koti ndero mbone kumandamanya ubwire bundi arugire mukandisha kureba koteje kwiki ubwire bwera koreramo mwenu bakama banje nibyo ndashaba government kunyamba kozo kongo tambula nafe fa kumeza program jolaba fa oje tugoberedde yabafumba ababiri bamuzibe abalina obuzibu n'Omusumba we Lwamata yakazibwako abizaayo bwe bagamba nti yabasaba ensimbi obukadde 2.70 basobole okujjanjabwa amaaso baddemu okulaba wabula nga neje buli eno abakugu be yabasuubiza tebalabikangako ate nga n'ensimbi zagenda baagala ensimbi zibaddire ya Fayiro yetambuliddeko olwaleero n'engeri omusango gwabwe yagukwatiddwamu katumulemu katono bwe tujja tugoberere omusango guno oguli ku poliisi n'ebigenda mu maaso ku musango ogwo ku Fayiro eyo tumule tujje.
Fakomeza program gyolaba tukwebaza okutambula naffe Fayiro gye tugobereddeyo abafumba ababiri bamuzibe balumiriza Omusumba ow'Erwamata yakazibwako abizaayo tiyatwala ensimbi zaabwe Bukedde 2,700 ng'abasuubizza okuleeta abakugu okuva e Germany babajjanjaba amaaso baddemu okulaba wabula ng'ensimbi ezo zaalugenda era kye bazzeemu okulaba nga Musumba abawa enfuufu tibagira bakozeseeyo nga bwe balinda abakugu ekyabawaliriza okugenda ku poliisi ye Fayiro gye tugoberedde atwongera okutambula ffenna. Omusanga abafumba bano gwe baaloopa nga baguggula ku pasita baguggulirawo ku poliisi ey'Erwamata kyokka bagamba nti ku poliisi eyo yadde baatandika okubabuzaabuza era olumu nga bababuuza n'ebibuuzo ku ngeri gye baafunamu ensimbi ezo n'ebirala bingi ebyamalako emirembe. Kibete agamba nti baalaba tebafiiriddwako kwe kuddukira ku poliisi y'ekiboga era eno ye yayise Fayiro y'omusango ne gutandika okunoonyerezebwako. Nyino okushasha kwingi munonga abo kushanganya naho ababiri omushango omu poliisi ya Rwamata konka kaza kushangana ashanga poliisi ya Rwamata ekwisira buzabuza omushango guno bari kumani bambuza ebintu ebirandemesa okuyika haki iki government ishimire kubera kora bwenya nani nshaba government ekirize kugira ki okunkwatira umuntu imuteka umuntu emutware mu kote giriki isharimu kugurabe ni gunsinga nkimanye ngu kakora rose kugurabe gutansingire mukama yaki yahuro binako garya amazima ganje gayoreka bashashura sente zanje niyo nicyo ndashaba government iba cyo yankorera. Ekindi cya kandi nayika mu office ya CID ishahegirizo bajyo rwakashata bangira ngo ndete ekitabo cya exercise cya liste y'inabire n'indgo mu church ndashabiramo obuyambi ecyo ndurede okucerezayo basho bangira ngo ndete omuntu owabe natasa sente zo omuri kitabecho nawe ndurede okumureta kandi banje ngo ndete nogwe owahandikire list okugiteka baro ya chairman LC1 wazitira recho kiparo urupapuro nawe ndurede umufuna kamureta tigama ndamwe yazika uyirunda ndamumanye ndabamanya uyiru transport yo kubatambuza niyo ntine kandi kureba bo bari kundi barenda ngo mpaka marete kandi ubusente zawe zirabareta kurugaka kumira kwikahindi n'ikibuga ryo mitwari 10 kubatwara no kubagarura habona hata government nishaba ngo ibase kunyamba engire mbabazi umubwire butari bwahari ibase kutuma ikirizo mushango buze mu koti bwangu ndebe ngo at least gwayika mu koti ndero mbone kumandamanya ubwire bundarugire mukandisha kureba koteje kwikiye ubwire bwera koreramo mwene bakama banje nibyo ndashaba government kunyamba. Kibete yagambye ntayinza kuddayo ku kanisa ya pastor oyo ngagamba nti kati kyayagala kiri kimu kuzuula oba abazungu abo ddala gye bali abalina okujja okujjanjaba amaaso ge kirabwe kitaba ekyo pastor akakibwe amuddiza ensimbi ze. Kibete era ayagala ne government eyingire mu nsonga zino era bwe kizuulwa nga Omusumba byasuubiza bya mpewo akangavulwe. Nyo kusinzira ko kunamulebire no kunayetegerize ebyari enteekateeka ye tinkagaruka ye mu 2012 ebyampire ebyo kuza ngo abajungu bari kwija nye kikure kindenda sente zanje oba abajungu baliho baba batariho government cyondoze bamubuza abajungu abo baliho baba batariho akwata sente zanje zingaruze nyo nibyo bintu byanje bindetaga ibintu bibiri okumpa nakeji sente zanje oba wakantwara haramanya ngo barasa kunjanjaba kandi bamkweze sako ni wayina masiko kumayo ndasa kweza nayi kankaye ahi bari kuntwara kuko ibyo kujya ngo ari kungambira ngo 2012 ari kumpifufunye nabo misho tinku ciciriza kati ndaciciriza kimwe aho kwibyo ni ndawo nibishuba ni nyenda ngo bandongose manye ngo razima kwe baturongose kuko kitari cyo kujya ngo bareke kutubiya biya ngumanya ngo bana abamisho ngo akwa bari pa pastor ngo n'abarokole ibyo tinku byendobwe no bushuma uburabura tuma abantu bayiba abantu bari kugenda bakagura amajuta mu maduka bakasiga abantu ngo no kubasinga barenda ngo abantu bakire ibyo bijye bishuba byo kwena kurya habante sente nyo ndashaba government nyikirize enyambe bamuchondoze bamubuze yaba abajungu abarabamanye karata ari kubamanye akwate sente zanje zingarurize nibyo byanje ebindashaba government
amazina ganjye nasigaye ndi Kibete Benon okuruga Kisengwe Nyakato Chelsea 1 Chemengo Parish Kisengwe sub county district Kakumiro. Transport iri kuntwano kungarura iri mitwaro 10 wa boda kandi ha motoka imitwaro 8 nyine byo bintu biri kunduma kandi ibirasa kundemesa ibiri kundetereza kugira ngo bari kwenda ngo bandemese ubutatambura umushango ubu ndashaba government intere ho mukono ogwamani kurango mpaka nagira ki nahika ahaburinganiza uburi kunduma mwenda kugarukora kangahe ugaruka mukora kangahe nyowe nchalinzire ikigambo kiraruge muri police kuruganye nyencyakali yaguko banja ngumbaribwe na leta abakoze list na kitabo cya exercise ekinabiri nimpandikamu ekibabino bampandikira mu sente zabarwa ezarwo mu buri cyaki hati nyundi na nyencyakali mbirete nyundi bego nagira ki na aho wabodo uri kuba turesere aho niho turatahire mu twarebe police ragamba konka abatera abakora list babatera bayija kwijana cyakare kandi bagira ngo nyine kubaterera ahubwo ati ibuti barabatera ko tibindi transport yo kuba bo ko barinda muri nyina nashashura transport. Kibeta agamba nti yeewunya enkola y'abapoliisi Lwamata kubanga mu kifo ky'okunoonyereza ku Musumba gwe yali alumiriza okumutwalako ensimbi ze ti ate amaanyi baagateeka ku ye okumuteekako akazito nga bawakanya nti ensimbi ezo teyazirina. Nyowe mpaka ndi kuhakana ebiri kugambirwa polisi ngo nyowe nkatunda itaka ebyo nebishuba nyowe ni manya ngo sente nkazi yankai omuchachi koka polisi eri kundemeraho iragira ngo ni nkaguzitaka ngo cyamana jaire kenda gani nagurize hetaka ngo manya biki ariko yenda ngo babuzabuze Fayiro ndashaba government itareba ebibaragamba bakabiya ngo nibyo nagambire barabiya shana Fayiro ko rabajandikiro kwabo kokanye yanje ndamanya ngo statement kagamba ngo ti kutunda itaka wiro kazi yankai omuchachi nibyo byanje polisi yankahira kugamba ya Rwamata niyo yabene buzabuza Fayiro rugamba ngo nyowe nkagutunda itaka nyonda bihakanise ibyo tinka bigambagaho. Kibeta yagambye nti owalirizibwa n'okugenda okufuna omuntu yamuwandikirangako amannya ago gonna ag'amakanisa agamuwa obuyambi era nga bw'agatta ensimbi ezo ezaamuweebwanga mu makanisa ago. Okuwandiika bibali muni bagamba bika kuba amazire banshaba listi na churches zinturaga ndarabamu nafuna omwana umwe ndatura nawe yabari we yankora stage umushi bamweto baramweta naka charisima niwe ankorire ebaruhejo ndatura nawe ari umwamama ni mwarikana mwamukade wanje Listi ringa hisa heji nojina listi emwenjini mpaho ndebe listi yo njineho hano Kibeta yagambye nti ekitabo omuli obuyambi obwamuweebwa bwonna poliisi yakisigaza era nga teyabakkiriza na kusigazaako kopi. Kibeta yagambye nti mu kiseera kino ne mukazi waali lubuto nga singa tebaatwalibwako nsimbi zaabwe bandibadde bali mu nnyumba yaabwe nga bakkalidde oba waakiri nga baagula pikipiki ebatambuza n'egira ng'etambuza omukyala mu ddwaliro okunywa eddagala. Ndi kugezaho kugira ngo omukyala wanje kusinziira ko kundamanya ngo buli kuzaara aranteganisa nasharamo kasente zo zirundane ngure piki irabasa kugira ngo bagwege bamutware okukebera urubuto urusi mwana yarwara urusi nanda za kanisa okushaba ndagira ngo ubundi nkacendeza hasete za boda boda ezibarakira kunyaho ubundi no kwanga banga bangira nkafitina ushanga bandemesa ushanga umuntu yaferereka abuja unashangwa ntine esente zakanyabwanya hate cyo kubanza omucyaro wanje hata yino urubuto ayinenda enda erikwika emazira amezi 5 hati ndi kubara umukwezi ku 12 ejonda neza kubera ndetera ubuzibu bw'amanje ngwenye ndashaba government abaze kunyamba nyambibwe kugira ngo
hati okuza kwechebeza tinyine transport uza kugira ati tinyine ntambura akandi ogwo mbere ndamanya tubuni naguzira icyo kiruka kirasa kunyamba kugira ngo nabona umuntu yamuvugira yambukiza irwaro yashwa yamugarura mwene government enyambe enkorere bikuru kandi ensinguze entareza obulumi bw'abafumba abo bombi bamuzibe mutambulira ku nsimbi obukadde bubirimu emitwalo 7 ze bagamba nti baziwa pastor oyo yeyitabizaayo werwamata tinaye ensimbi ezo zatwalibwa ate nebyabasuubizibwa nebitatuukirira bwe bulumi obwo katumulemu katono tujje era mu maaso awo twagaana okufuna pastor annyonnyola ki ku bino bye bamulumiriza katumule tujje. Faawo kumeze program gy'okyalaba faawo gye tugoberedde ey'abafumbo bamuzibe abalumiriza pastor nti yabajjako ensimbi ng'abasuubiza okuleeta abakugu babajjanjaba amaaso basobole okuddamu okulaba naye gye byakkidde nti nga pastor abawadde enfuufu tebagira bakozesa eyo nga bwe balinda abazungu. Awo waavudde emberebezi ne batwala omusango ku poliisi gwe tugoberedde mu faawo kumeze ey'olwaleero. Katwongere okutambula ffenna. Kibete yagambye nti mu kiseera kino alabirirwa amakanisa agamusondera obuyambi era muno mwe mwavudde n'abamuzimbiddewo akayumba akatonotono mwabeera ne famire ye. Wabula Kibete agamba nti takyasobola kwekolera kintu kivaamu nsimbi kubanga talaba era n'abaana be waliwo abantu abamuyambako okubalabirira n'okubaweerera. Nze kimbeezawo nze kyokusooka nasooka kumanya Katonda. Ekyokubiri abantu banjagala nnyo. Mbandi yaho nimpulira nimbandi yaho nindaba abantu ku luga Kampala n'olaba bazze kundabako. Nafuna omugisa gunyina mungi abw'ensonga n'okuzimba nyine n'okuzimba nazimba oyire onjagala ngu akasente kumbadde ingeri nfuna makasente nkafunira mu ngeri ya njawulo ya kanisa n'okulya ndisibwa kanisa n'okwambazibwa nyambazibwa kanisa no amaka gange gayimirirwe habwo erinnya lya Katonda lyokka. Tinyesobola n'okulima. Olina abaana bameka? Abaana bondi na nyine abaana banna. Bo era nabo kanisa yebalabirira? Nze omwana wokusooka ali mu naka mu compassion owokubiri nyine omusajja mulungi mugisa niwa amuweererera. Owokubiri ali wajjajawe jjajawe niwa amuweererera. Owokusatu ali wajjajawe owokuna tuli naye waka ye ngeri nyimiriddemu. Asembayo yenkana ate omwana? Osembayo ali mu myaka 6 omuto. Ate omukulu ali mu emeka? Omwana omukulu ali mu myaka 15. Kibete ayagala gavumenti etambuze Fayiro ye egituuse kakumiro tikimuyambeko okukendeeza ku nsimbi ze basaasaanya mu ntambula kubanga yasuubira nti etteeka lisobola okukkiriza kino kubanga n'ensimbi zennyini zibe ku byampi ezeewuuba ku poliisi. Ye omwana waabwe James Tulinawe ngono yakulemberamu abazadde mu buli kifo gye baba bagenda. Yagambye nti yalaba bulungi ng'omusumba abayengera enfuufu ku w'olutaali y'ekkanisa era yalaba bulungi ng'omusumba atwala ensimbi z'abazadde be obukadde 2.7. Omwana ono naye ayagala omusumba akwatibwe bamusibe n'ensimbi aziddiza abazadde. Tukija kunuya na takisi. Takisi katukomyeza gwamata. Twagenda wa pastor. Pastor twaika wa pastor yagamba mwayijire tata yagire kale numurete sente zina abagambire tata yazimuha yaziba yagenda kuri wakasika yarwo yamukondorera ifufu rya rutare yarimuha yagamba mukwate mugende munabe mu misho mujyagaruke 2:10. Biri 12.
Okay. Noenda bakorera iki? Abakorera storage. Pasta. Noenda bakorera iki pasta? Enda pasta bamuzibe. Giyakozire ni bibi. Baranyeta Turino James. Amazina ganje bara nangeje myaka bara emyaka 10. Kwa pasta bizayo akatwiba esente. Akaruga akagambira batata renda kubatwara kuboza misho. Bashashure sente tubamara kuzishashura yamara gibamara kuzishashura gibamara kuzimuha yazibara yagenda wakasika yamara kwija yabakondera fofu ya rutare yajiba yariteka mu kivera yaribaha yamakuriba yagama mujende okwezi enda polisi tuyambe Bayambe koreki? Mukwate shutura bimaye gambo ushobora barimo banyu bakutira akatambika bamukwate Bamuzibe. atushashire sente zitu yamakuzitusashura tugaruke omuka. Hope tulina businge mukyala wa Benon agamba nti amaaso ge gamaze emyaka 7 nga gaziba era okugenda ekiboga nti Omusumba abizzaayo yajja ku kyalo ewaabwe mu mwezi ogwokuna n'abasaba baleeta obukadde 3 abafunira abazungu okubajjanjaba amaaso era bwe beegeyamu ng'abafumbo ne bakkaanya bamuwa ensimbi ezo ze baali batereseewo ezaalina okuzimba akayumba kaabwe. Pasta bizayo akisho wito kwe 10 kwezi kwa 4 wakari kuraba muri kisengo ari kugira abarashabira yabugabuga nayo noko kuyiji ngo yamugira ngo ayina y'abajungu abaroza misho yaja turonde miliyoni 3 miliyoni 3 ubwo yaja tutkazibona nywaka ijarangambira ati nabona umushija araja ngo arabasa kutoza misho ngo tuweze ukonkare ende miliyoni ezo 3 naye kunaure umiri turaweza bundi naye najanti kale tuzirondeze turazi ezitwatwine twaziha miliyoni 2 n'emitwaro 5 twazikwata twakora twazikungana miliyoni 2 n'emitwaro 5 niko twazikwatira olunaku rwa 2 tukija kunuza tukaikayo twashanga ariyo sente twazimukwasa yazibara kuyamazire kuzibara yaza kuzibika kuyazibikire niho yararugayo aragamba mugendemu katabajungu tibakabire kwisha barije na ku 12 zamara kuwa aratusengoreri ifufu ha rutari ati mugende muri nabe mu misho enakibiriza aho bati mugaruke kuna tabajungu barabarakora kibarisha enaku 12 kutwarebire ine yari tukomera mu kivera twatuyari ngogo yatufera turakwate turagenda ha polisi gw'amatoko. Hope era yagala Omusumba akwatibwe kubanga yeegana nti takwatanga ku nsimbi zaabwe kyokka nga baazimuwera mu kkanisa ye mwennyene. Wenda bakukolera iki? Nywande ekindenda ndenda gavumenti n'ebitongole byona byongere kutuyamba bituyambe turenga twafuna esente z'obwo buyambizi twahireyo ko kutwazibonamo. Martin Alimpa omu ku batuuze abatera okuyambako ku bafumbo bano yagambye nti bamaze ebbanga ng'olumu batambula ne bamuzibe bano mu makanisa ag'enjawulo nga basolozaayo ensimbi era nga balina n'akatabo mu baziwandiika kyokka mu kiseera kino
Ofiisi ekola ku kunoonyereza ku misango ku poliisi ey'ekibuga tiyatutte akatabo ako kagiyambeko mu kunoonyereza ku nsonga eno. Wabula alimpa agamba nti mweraliikirivu kubanga abapoliisi babagaanye okukookesaamu okufunamu kopi eyaabwe. Nalinga mpandiika mu katabo ke nalinga mpandiikamu ssente ez'omwezi zonna kati ono olupapula olubagamba nze simanyi okugatagata kubanga akatabo ke nalinga ndina kalimu ssente zonna ze yakunganya nga ndeetera n'emubala n'atereka n'emuleeta n'aleeta n'emubala n'atereka naye ekizibu ekirala simanyi ekirala ekivaawa ne bagamba poliisi kati erimu kugamba ngu ebbaluwa gye balina eri mu fayiro tefaananagana n'eyange gye nawandiika. Naye nze ekinduma n'empulira omusajja bulaza wange nankubira essimu n'agamba nti ssente pasita amaze okuzimubbako miliyoni 2.7. Kati nze neewuunya kati awo nenvaawo nenkola ebyamangu mangu nenzijjaawo kumulaba awo kiboga awo kumulaba obwatetenkanya n'abonaabona na ssente ze. Kati awo bwe natuuka ku poliisi ntegenda wamu ku poliisi awo poliisi netandika okwebuzaabuza negamba ngu ebbaluwa yetuwandiise ebbaluwa ezo nkyamu ngu tezikwatagana neziri mu fayiro. Kati awo nze nenfunamu okwemulugunya kati awo nebuuza lwaki ngu poliisi eri awo ng'ebuzaabuza omusango gwa bulaza wange. Fa okumeza programu gy'olaba katudde mutuwummulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno twagala n'okulaba mu kitundu ekyo ekisembayo Omusumba agamba kikoye ebyo bye bamulumiriza okutwala ensimbi z'abafumbo bano bamuzibe obukadde 2.7. Katuwummule tujje. Fakumeza programu gy'olaba tukwebaza nnyo okuba ng'otambula naffe era kitundu kino ekisembayo twakutunuulira oludda lw'Omusumba lugamba ki abakulembeze bo bagamba ki na kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga abafumbo bano bamuzibe bafuna obwenkanya. Katuwumbewumbe ekitundu kino. Dennis Mukulu nga ye ssentebe w'ekyalo abafumbo bano kwe babeera agamba nti yagenda okusenga ku kyalo ekyo emyaka 12 egiyise ng'abafumbo bano kwe bali era abamanyi bulungi. Mukulu yannyonnyodde nti abafumbo bano tebalina mulimu gwonna gwe basobola kwekolera era nga bayimirirawo ku buyambi bubasaka mu masinzizo ag'enjawulo nga ne gye buvuddeko waliwo ekkanisa eyabayambyeko okubazimbirawo akayumba mwe bali. Wabula Mukulu agamba nti Kibete ne mukyala we baali bajjeerwa amata okulaba Omusumba tebaamutegeezaako kyokka yali awo ne bamukubira akasimu nga bamutegeeza nti Kibete ali ku poliisi waliwo Omusumba amubbyeko ensimbi ze. Kyokka Mukulu yategeezezza nti ebigambibwa nti Kibete yatunda ttaka si bituufu, ensimbi yazikuŋŋaanya mu makanisa agaamuwanga obuyambi. Iyo bakanjira na nyo bakankira simu banjira ngo arho wa mwizere ngo arho Omusumba wa yagira mu kanisa ye tundamu yaja ngo bamwinjiramo ati na sinamanye cyonyine kitamba kuyo bakabatire simu banjira ngo bazasubiza bayi bakware kakuna foresti ne kunga na nabona batapire yuko nkakiti n'ibindi abo kugefente kugefene Omusumba Moses Kisaaki amanyiddwa nga abizaayo bwe yatuukiriddwa ku nsonga zino yagambye nti abantu abo bamulumiriza ye n'okubamanya tabamanyi. Yagambye nti balina okwegendereza kubanga boonoona linnya lye era ne bye boogera ebisinga tebikwatagana naddala ebya ssente. Pasita Abizaayo yagambye nti bwe yayitibwa ku poliisi erw'amata kyamwewuunyisa okulaba nga abazibe bano abamulumiriza okubabba nga ku ngeri gye balabikamu buli abatunuulira ekisa kimukwata. Omusumba ono gwe balumiriza yagambye nti yakubira ne ssentebe w'ekyalo okumubuuza ky'amanyi ku bantu bano ababiri abafumbo era nti n'amutegeeza nti olumu bamanyi okulimba abantu nti bafunye obuzibu basobole okubayamba. Wabula bwe twatuukiridde ssentebe w'ekyalo ku nsonga eno yagambye nti ebitabyogerangako nti era ne bamuzibe bano tebalina mutawaana gwonna era n'ebyogerwa nti balimba ye talina kyabimanyiiko. Omusajja simumanyi yangamba nagenda ewaabwe nenkuba ku lusheedi sikubangako ku lusheedi bukyanga ntandika buweereza yangamba nkwatagana n'Abajamani ze bukyanga ntandika sibangako na muzungu mu kyaki yange yangamba bamubuuza ku poliisi ssente yazijjawa kuba bamuyita nga wendi n'agamba mbu yatunda kibanja kye ne bamubuuza
wakitunda sente mmeka nti miliyoni 2,700,000. Ne bamubuuza abawe ennamba ya chairman n'agamba tagimanyi, naye ng'alina omuntu wagamba eyabaddewo nga amubalira ssente. Ne bakufuna ennamba y'oyo omuntu ne tumukubira ne osi n'amulimba n'amugamba omusajja alina ettaka ly'atunda koye naye mpa ku nnamba ya chairman njogere naye. Omusajja n'agezaako obuzabuza osi n'amutabukira. Omusajja gwe kwata ennamba ye ya chairman n'agimuwa. Bwe yamala chairman ne tumukubira kuba simu yali mu loudspeaker. N'amubuuza omusajja bw'ati omumanyi nti mumanyi, muzibe w'amaaso. Amugamba kubanga nga muzibe alina ettaka lyatuuze jjo kuba yatunda ettaka nga lumu nga 2 n'ajja bwe yagamba lwe namubba ssente. Amubuuza yagamba nti nali nina abazungu 3 bajja lwe bagenda omulongoosa. Oba okiwulira? Ne bamubuuza nti kaakati kuba ku poliisi basooka ne babuuza chairman yatuuza ettaka jjo ng'alina ssente ze yafunye. Chairman n'amugamba babasajja ali ne mukazi we bombi bazibe naye tebalina yadde poloti ku kyalo erimu ssente. N'amubuuza nti temwatuuze ku poloti ko ye sinnabate ne bavayisi tebanabatunda ki poloti. Awo poliisi esimu yali mu lawudi nga waali. Kati emboozi ye poliisi n'egitegeera nti osanga waliwo omuntu ali mu kugezaako okwonoona erinnya lyange. Kubanga nze n'obudde bwe yagambiramu nti nali mubbi nali ku lusozi n'abantu nga tuli bangi. Era poliisi yankubira n'envaayo n'abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu bakulu ne bajja ne bannyonnyola. Era poliisi n'efuna sitatimenti ye nga sitatimenti zaawukana. Oba okiwulira? N'asooka chairman we yagaana. Enkeera n'agenda ku poliisi endala n'agamba chairman tamuyambye nako. Poliisi temuyambye. Neeyongerayo ekiboga ne bamubuuza pasita yakubba ssente mmeka nti ate yanziba akakadde 1.5 ezibadde miliyoni 2,700,000 ne zijja mu kakadde 1.5. Ne bamubuuza ssente ozigjeewo ezo nga nnyingi. N'abagamba kyaki ye yamusondedde. Kati ate n'atayogera nti yatuuza ettaka. Kati poliisi we yawulira ey'ekiboga ne bamugamba ddayo erwamata bagenda kuyamba. Bo nga bamaze otegeera ekituufu nti omusajja alina amukozesa okwonoona erinnya lyange. Kati nze ekyo naguma kubanga obuweereza ebyo bisangamu. Nze ndi muti mukalu, Yesu gwali muti mubisi. Ne bamukuba n'omukuba emiggo. Ate abasirikale ba poliisi omusango saagala gwogerako nnyo waguli ku poliisi guli mu kunoonyerezebwako ddala okuzuula. Wagamba nti we yajja ssente weewali. Kati yawadde ne statement yagenze ne mu muzikiti ng'asaba buyambi bamuyambe. N'abagamba namubba akakadde kamu. Zaali miliyoni 2,700,000 ne zigenda mu kakadde 1.5. Kati kali kakadde. Buli lunaku awa statement eno n'eri bamubuuziza ssente ozijjawa nti mbadde nga nsabiriza. Naye ng'ate ne ku kyaki tulinawo kamera. Mu budde bwe yatuukirako tewali kyaliwo. Oba okitegeera? Baamubuuza ssente waziwani nti pasita. Naye ng'ate nzemu obwo obudde nali n'abantu nga tuli ku lusozi tululongoosa. Ngezezaako nnyo okunnyonnyola abantu okulaba nga tugezaako okuba obulungi so si kubeera bubi. Abazibe b'amaaso abo b'obalaba ne bw'oba ng'oli mubbi obakwatirwa ekisa. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Wamala Region ekitwala Kiboga Rachel Kawala yannyonnyodde nti okuva nga 2 Ogw'omunaana omwaka guno poliisi yabakanye n'okunoonyereza ku Musumba Moses Kisakye abizzaayo
ku nsimbi obukadde 2,700 ze bamulumiza nti yazitwala mu lukujjukujju ng'azijja ku bafumbo bamuzibe. Rachel Kawala yagambye nti fayiro y'omusango ejja kutwalibwa mu muwabi wa gavumenti mu kiseera kitono bongere okuwabulwa ku ngeri gy'eyinza okukwatibwamu. Twafuna ripooti nga 2 omwezi guno nga omwami ayitibwa Kibeete Benon nga yeemulugunya ku pastor ayitibwa Bizaayo Moses ono nga wa church ya Deliverance Church e Rwamata. Yali yeemulugunya nti pastor yamuggyako ssente nga amusuubiza okumujjanjaba ye ne mukyala we batandika okulaba kuba kiteeberezebwa nti bano bamuzibe tebalaba, era n'abaggyako ssente obukadde 2.5 naye nga teyabakolera kye baali baagala, era ne yeekubira enduulu ku poliisi ne tuggulawo omusango ogw'okujja ssente ku muntu mu lukujjukujju oba kiyite obtaining money by false pretense, ng'okunoonyereza kugenda maaso era nga okunoonyereza kunaaba kuwedde fayiro tugenda giweereza omuwabuzi wa gavumenti tufunemu okuwabulwa. Faawo ku mmeeza ya leero katugiwunzikire wano. Enkalu mu fayiro eyo zisinga kubeera ku bujulizi obulumiriza omusumba okutwala ensimbi ezo obukadde 2,700 ku bafumba abo ababiri bamuzibe. Ne tujja kwongera okugoberera poliisi okunoonyereza kw'enaaba ekoze ne fayiro bw'enaaba etambula. Binaaba bituukiddwako tujja bikuwa mu puroguramu eno Faawo ku mmeeza. Nze Richard Kaira Saalongo baagaliza ekiseera ekirungi, mirembe myereere.